obuyekera bubirawo wa mirundi ebiri omukulembeze ayinza okuteekawo obuyekera Katonda yalaba abantu nga balembye n'ateekawo amateeka kati gavumenti zino ziteekawo obuyekera anaayogera yenna nga bamulambika muli nti oyo wa ADF oyo ayagala kuzza Obote oyo ayagala kuzza Kony era Daudi yafa entalo n'azireka mutabani we Katonda kyamuyamba n'akwatibwako ekisa naye muwoozi ku bino byempulira ayinza okuba nga Sulumani n'afuna amagezi ku bino byempulira nga bwempulira ayogera nja kuba Kenya nja kukola bwati ayinza okuba nga Sulumani munnabyabufuzi ki eyavaano mu Uganda ow'essimba ne baga nti agenze bweru wa ggwanga atandisewo olutalo tannalabika ADF yavaawa gye bayimba munnabyabufuzi wakikati bagambye okutandikawo olutalo okiyita kitono kati mwenna mwebuuze President Museveni ajja wano ne mutabani we yalabikanga ajja mbuuza ayinza okuba nga Sulumani we yeekuba mu kifuba Katonda namugamba oyagala kinamugamba njagala ompa amagezi n'okumanya tiyasaba ssente ekigendwa kya NRM kyagitwalamu tekiriiwo lwaki tekiriiwo era ekinsansa nti mukkiriza amangu kwegambe bye mwakola si ebyabatwala mu nsiko si bye mukola kwali kwegatta kunoonya kwegatta kujjawo busosoze fuga basa mu nsi myaka nga 7 liyali omuntu ali mu myaka 75 bw'omwogerako emyaka 7 83 kuteeka eggwanga ndirese ntya ng'olabira ku baani ng'olabira ku Nyerere ng'olabira ku Mandela ng'olabira wano Kenya kasooka tujja wano tewabeerangayo muyekera no Museveni yentegeka gy'aba yeebaka wansi ategeka eggwanga nga talowooleza mu mutabani we talowooleza mu kizibwe we alowooleza mu ggwanga atuleke tusobola okwelowooleza talina kyatugatekesa tolako butozi bw'aba alirese era aba batadde mwerowooleze mulondaani gwe mubamuleeta mu Katonda kazimba mugalu musaba bwe nti agende abatume abaali beetolodde Mukama waffe Yesu nga bamugamba nti twalabye eŋŋano we twasimba eŋŋano temwalimu ya mu nsiko naye ate twalabye ey'omu nsiko ng'eyimukiramu yalaba akajanja ke balina n'abagamba nti mmwe eŋŋano temugikuula mugireke kule mu makungula Mukama waffe ajja kwawulamu ebisumuku kati waba ayagala okwawukana n'ekkanisa ya Uganda kino ekigambo kibateekawo kanisa ya Uganda ebunye wonna Church of Uganda erina abaagitandikawo n'obukulembeze bwa okuva e Canterbury mu Bungereza ajja kufaanana nga bana bakatuliki abataddewo ne badda bayitawo ku Oyima Road ebukalango naye agende ebukalango twebuuza ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano Meja twebaza Omukama bulamu bwakuwadde nti naawe okyaliwo nti okyali mulamu webale kubaawo webale kuweereza awo lunaku lwaleero we tujjidde ku mpewo nga lunaku lwe bayita tareesita olunaku lwe mwazirwaniramu olunaku lwe mwafuna ameefuga aba ameefuga kika kini naye nga ndaba ameefuga ge tulimu si geego ge twali tusuubira ameefuga ge mutwalamu misinde tegategerekeka tareesita kyeki ate n'ekyokubiri embeera eri mu ggwanga ya bunkenge obamu abazola n'okumubira bamutya buuza kwa tulaba tutandikirawo otunnyonnyole lwaki abazola mulimu kukolima bukolimi abamu nabadde bagamba tebalina amataala abamu nabadde bagamba bali bubi kakati mba mwabireeta ebintu bino kiki tuddawa mwene embeera omukulu mwabazirwanako abatulaba Mukama waffe mwenna n'abatuwuliriza mwenna tubalamusizaako nnyo Mukama waffe atukuumye Katonda atukuumye ate nammwe abakuumye bakyaliwo abafunye ebizibu accident ezibaddewo n'ebirala Mukama abatusaasirire abafunye ebirungi nga bye tuwulira nammwe tubajagulizako ndaba nnyo abaana ku nguudo okubatambula obalaba oli omwana ati nga yaguze emmotoka nnene omuyaayi yaleese emmotoka omuyaayi so akati ameefuga gano olunaku olwaleero tarehe 6 lwe lunaku lwa
lwa gavumenti ya NRA bwe yajja mu buyinza ku lunaku olw'26 okuwamba ekibuga Kampala. Kuba oba obuwamba ekibuga Kampala oba omaze okuwamba eggwanga yetale 6 nakuzomeza ali 26 January. Olunaku olwo omuntu yakikolera ne kikwatagana yali omugenzi Idi Amin Dada naye yawamba 26 January wamba gavumenti. Ndowooza kyendowooza ebintu byakwatagana oba bamuwamba 26 kiyinza okubanga oba bamuwamba 26 ndowooza. Kakati tale 6 lunaku lwe lwamenunula olunaku olwali baddenga oba olwa independence amefuga ne kati olunaku lwamenunula era ffe batuyita nnyo abanunuzi. Buli watuukanga abanunuzi bazze tewa mutabani wako ndi mununuzi batuyitanga abanunuzi naye nga bimanula ate era twalingaawo engoye muza mu ttaka twalingaawo mu Ndeeba. Nze nabeera nnyo mu Ndeeba, nabeera nnyo mu Lubiri, naye batuyitanga banunuzi. Tiabo banunuzi mutabani wako ndi yagenda banunuzi ekyokuyekera kyavaawo ne batuyita banunuzi. Nabeera nnyo ekayabwawo batuyita banunuzi. Abatanzania bajja n'ekigambo wani wazalendo sisi wazalendo nyinyi wazalendo sisi wote tuko wazalendo. Akati twali wazalendo namwe bonna ffenna nga tuyita wazalendo. So kakati olunaku lwaleero olwa 26 nawulidde Prime Minister ng'ayogera, muwuliriza ku makya ng'ayogera nti ekiri eyo oyima bw'olaba ekiri oyima abava ekkopoka abavaawo abavuddewo abavaawo abazze nti kino eno Makka bazzenga okulamagayo walinga emakka. Omanyi omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya olidde enkuba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Kati waliwo ekintu ekiyinza okubeerawo awantu kati oyima ndowooza gwe mukolo ogulinga ogukyasinze okuba mu myaka 37 gwe mukolo oguyinza okuba ogukyasinze okuba ogw'amaanyi. Naye olwaleero ffe twalibadde tuwuliriza nnyo nga oyima ng'olwaleero Nabbanja twalibadde tuwuliriza nnyo abantu abali mu Luweero Triangle region olutalo mwe lwatambula oyima twayitawo buyisi kulaba bimotoka by'amagye n'abamagye okuyitawo nti oba balagawa tewali olutalo oyima olulyawo. Naye entalo ezibadde mu Uganda entalo ne kati nga zikyali mu Buganda kubanga entalo za bika bingi. Kati oyima olwaliyo Kakumiro Nabbanja bw'ajaguza waliwo omusajja yali Musoga olutalo lwa Sabasaba yali ne mukulu wange nalinzirako yafa naye yali musirikale naye bagenda ne bagenda okuluutinga yajeyo essimu zino ez'okumeza coloboxes ezalinga eza waya zino eza landline kati ye gye agireese ku kyokero ky'amanda azze nayo tewaliwo omuti gwa ssimu tewaliwo waya yaginyolanga bunyozi omuzungu yakola yali Musoga omuzungu yakola yakinyolanga bunyozi n'akitunuliraga nti omuzungu yakola. Kati abe oyima waliwo ebintu bibayinza okufaanagana ng'omusajja ng'oyo Nabbanja kati byakungiriza. Naye kati olwaleero tale 6 n'ogitwala Luweero kubanga yali ebaddeyo okusinziira Luweero nga we yali n'abantu Luweero nga we baali n'abantu abaliwo nga Luweero we baali n'obugagga bwe baali balina tebasobola kukungiriza nga mukadde waffe Nabbanja wabadde ayogera. Kati oyima era nze si kyamaanyi nnyo we bakungiriza kuba ekisooka bakalaba oluguudo lwa Chorus bagambye enguudo za kwasa akagenda ebunyolo gambye n'okulutongoza banyiza n'odutongoza olwaleero nate nabo bajereze nnyo banno okiraba tuleke n'okuggwa luyinza okuba terunaggwa lunaku lumaliriza. Oyima
Kakumiro bakalaba oluguudo lwa bagambi sebo gundi genda lumba mpola mpola tobaddeyo ngudo za kolasi twabakazira bati kozi seba agenya nyonyi lubadde lulagawa akati Kakumiro nabbanje wagendeyo nakulwalinze Kakumiro nasooka kujiwulira ng'evuga mu biseera twali tusoma nga tulaba baasi ne mu zooni bajjako mu Mubende Kasanda amasomero gakuŋŋaananga naye nga wali essomero baliyitanga Bukuumi walingayo amasomero 2 e Kakumiro nga gavuga naye njagala mbuuli essomero erivuga e Kakumiro olwaleero Kakumiro nga genkanankana Busuubizi Namukozi Kitovu n'amalala kati njagala mbuulire essomero ki erivuga e Kakumiro kati Kakumiro olwaleero Nabbanja abadde ayogera ku lunaku olw'ameefuga olunaku olw'ameefuga gavumenti eruteekamu ssente ne basindika abavuddewo wa buli disitulikiti nejja pulezidenti gyagenda okubeera ekyo abantu balina okujja kuba bakyetegese naye olwaleero abantu abaali badde tugamba ameefuga oba ameenunula ekigendwa kya NRM kyagitwala mu nsiko tekiriiwo lwaki tekiriiwo era ekinsansa nti mukkiriza amangu kwegambe bye mwakola si ebyabatwala mu nsiko si bye mukola kwali kwegatta kunoonya kwegatta kujjawo busosoze fugabbi kati pulezidenti olwali bamutuuma amannya tebuwabulo kati omuntu atayinza kugamba kuwabulako olwaleero nga wagenda mu nsiko okujjawo efuga ly'Obote okujjawo ekitta bantu ekyali ku mulembe gw'Obote kati olwaleero kyavaawo n'owuliriza bishop oba n'owuliriza faaza n'owulira nga azze okuyigiriza n'avumirira ekitta bantu ekiwamba bantu drone gavumenti eyajjawo busosoze obw'Obote nejjeegula emmotoka nezitongozebwa nga zo ziyoola bantu teziriko nannamba kati olunaku olwaleero pulezidenti Museveni yali badde yeekuba mu kifuba n'alowooza nti ensi nagenda mu nsiko n'ensi ngenda gireka ntya kubanga nze bulijjo njogera ekigambo mbala ebintu emyaka gy'omuntu okusinziira ku bazadde bange waliwo ankubidde essimu awo muzeyi wange abadde mukyalo eyo Lwabenge nga taata gy'oli nga mpulire muzeyi agenda ayingidde emyaka 8 sikyasobola amaaso sikyalaba pulezidenti Museveni agenda mu myaka 8 pulezidenti Museveni ebintu bino bwafiira wano drone zino ezisomba abantu zigenda kukomawo ani anazikomako nga tasobodde zikomako singa ava mu bulamu obwensi abantu bavaawo omuntu bayibuli nze nabagamba nti bayibuli egamba ekizaaliwo omukazi kifa kimala ekiseera kitono kibula singa pulezidenti Museveni abula nze siriwo ku bazibe babaasa abagamba nti simanyi mu kiwezi simanyi ki manyi pulezidenti Museveni maama we namulabako physically nga tuli ffenna yabulanga yavanga ekololo ewasali musali nabula najja ku division najja wano kubasiima wano we nalinga najja wano ne tumuzaayo ne nkwata bana tumuzaayo ekololo kale kati okubeera wano kye kimujjako okubeera nekimanya nti ekizaalibwa omukazi nemanya nti pulezidenti Museveni yazaalibwa mukazi nga bayibuli bwegamba kati ekizaalibwa omukazi kifa kibula kibeerawo ebbanga ttono ebbanga lyabaddewo singa avaawo embeera eno nga weeri bataddewo ADF etakoma bataddewo drone ezitakoma olwaleero singa ava mu nsi drone zino zinaakomawo pulezidenti Museveni kyalina okukola olwaleero yali badde akola ng'omukazi we Tanzania waliwo omukazi Kabaka yajja yali we
Mowabu najja okukyalya kabaka Sulumani. Yawulira amagezi ga Sulumani ge yakozesa n'agamba nti kabaka ono nina okukyala, n'akyala. Isirayiri yafuna emirembe n'ensi ezeetooloddewo olwa kabaka Sulumani. Ne kitaawe yali mulwanyi namige Dawudi yeyatta Goliyasi. Yalema okuzimbira Katonda ennyumba n'okukkaanya banne abamulinaanye olw'okuba okwemanya. Dawudi yateekamu okwemanya, bamugambako nti olaba nakuva Goliyasi, olaba nakuva Goliyasi. Mwe mugamba ki? Kati Pulezidenti Museveni buli abamugambako olaba nakuba Obote, ate mwenja bakuba olaba nakuba kini negedi. Kakati alinga Dawudi, ebintu byamulema Dawudi Bayibuli bwegamba. Dawudi yalimu okutereeza ensi olw'entalo ezaali zimwetoolodde. Era Dawudi yafa entalo n'azireka. Mutabani we Katonda kyamuyamba n'akwatibwako ekisa. Naye muwoozi ku bino byempulira ayinza okuba nga Sulumani n'afuna amagezi. Ku bino byempulira nga wempulira ayogera nja kuba Kenya, nja kukola bwati, ayinza okuba nga Sulumani. Kati mwenna mwebuuze, Pulezidenti Museveni ajja wano ne mutabani we yalabikanga ajja. Mbuuza, ayinza okuba nga Sulumani we yeekuba mu kifuba. Katonda namugamba oyagala ki? Namugamba njagala ompa amagezi n'okumanya tiyasaba ssente. Nina akatambi ke nabadde mpuliriza ng'aliwo omuzeeyi weebunjakko yamusindikira obubaka olwa mutabani we kubanga ayogera gavumenti. Mutabani we ono ST Asiimwe. Asiimwe Katongole veteran yazirwanako akatambi katambula. Kakati Pulezidenti ajja ne weenyigira n'okusindika Ssekinnoomu omuntu wa bulijjo ali mu kyalo nti gwe wazaala omwana ono otomugambeko ng'ate gwojja. Kakati ebyo n'osindikira n'oteeka obubaka bwo n'ogaa nti nze Kenya nga singa mbadde mukulembeze njikubira olunaku lumu. Kakati ebyo bw'oba obiraba, Bayibuli egamba nti mutunuulirenga abantu n'ebikolwa byabwe. Era oli wabanga yeeyita omusumba, endiga ziba zimanya eddoboozi ly'omusumba. Bwe guba musege zigudduka. Kati bw'oba owuliriza ebigambo bya muganda waffe Muhoozi, ddoboozi lya musumba, ddoboozi lyaki? Kati Pulezidenti Museveni alina okukka wansi. Omukazi owe Tanzania Magufuli yaliko obukambwe n'awa ebibiina by'obufuzi. Omukazi n'afaanagana nga omukazi kabaka w'e Mowabu n'agamba nti mujye tuteese ffenna, n'ata bannabyabufuzi n'abakomyawo. Ago ge meefuga agaali badde gali wano mu Uganda. Pulezidenti Museveni n'awulira Kyagulanyi agenda kusaba, Besigye agenda kusaba, niye n'asindika tebane naffe gavumenti mu kusaba n'osindika ababakiikiridde. Muba muli awo nti Katumba Wamala agenda otukiikirire tinaffe tuzze kuba kusaba Katonda. Baba bagenda okuteesa ne gavumenti n'osindika omubaka naye n'akola ki? N'ateesa. Okiraba? Kakati gavumenti eyaffe gye twaleeta okubeera mu mpalana okumala emyaka 37, basooka waliwo abaleeta Obote n'avaawo, ne beekwasa waliwo abaleeta Koni n'avaawo, ne beekwasa waliwo Al-Shabaab n'avaawo, ne beekwasa kino kati beekwasa ADF. Bannange, nze mbadde mmanyi bulungi nnyo munnabyabufuzi ki eyavaano mu Uganda ow'Essimba ne bagaa nti agenze bweru wa ggwanga atandisewo olutalo. Tannalabika. ADF yavaawa gye bayimba. Munnabyabufuzi wa kika bagambye okutandikawo olutalo okiyita kitono. N'ogenda ebweru w'eggwanga, n'ogenda e Zaire, n'ogenda e Bundibujjo, n'ogenda wa? Ekintu nga akivujjirya tali mu gavumenti. Munnabyabufuzi ki ayinza okutandikawo olutalo ne lumala emyaka 12? Ffenna
ababaddeko mu struggle abaliko ne President Museveni abantu abamu abalala abantu batunulwa ne balaba ne bagamba ekintu kino kiririddawa n'obonyabonya abantu nalabyeko gwe bakuba essasi ne limuyiza akamwa n'otunuye Kongo abantu ababonaabona ADF kitundu kikyerimu kampu yegikubyewa mu Zaire batwaleko kuba amawulire baba meeting ekibiina ky'amawanga amagatte kinoonyeza kyali kitulazeko ADF tusanze front line ya ADF 1 M23 yakatandika kwali Jazira nabalabinde ku BBC nabalabinde abamawulire batuuseewo bano bagende Kongo kulwana okunoonya kampu ya ADF twali tulabyeko bannamawulire abavudde aba BBC oba Ali Jazira ne batugamba nti batuuse ne balaba bakamanda ba ADF amajaga ADF egalwandira wawano gwali ogalabyeeko sigala semayo bajegalino ADF misambwa band kati government ya NRM mu President Museveni ajononye bwe babakola ebintu balowooze nti abantu banna Uganda gye bujja mu maaso bajja babuuza abantu abo be basse ne gye babatadde be bakwata nejjukira abantu abo bajja bakwata bajja kutandika nti ffe batugamba nga kino batulirangamu tukole kino jjukira entalo zibawo ne batandika n'abadde mu gavumenti tubadde tulwanira muli munda bangi nnyo abaali mu gavumenti tubadde tugiyeekerera muli munda olwaleero ADF wentunulira ADF noonyereza ADF ani komanda wa ADF munnabyabufuzi kyow'amaanyi yali avuddeko wano abaddeko Kyapa Karuhanga takyawulika ye yagenda n'atandika ADF ebyobufuzi nga bimulemye ani Kyanjo atakyayogera yani Betty Kamya munnabyabufuzi kyow'amaanyi Araso ani yafuna ssente ebweru n'agenda n'atandika olutalo tebamala gatandika lutalo nti ADF ani ne baleeta abaana b'emyaka 16 nti yabadde akomaanyinga ani banna ekigambo kiyitibwa lutalo omuyekera wagenda okubeera oba badde mu Zaire n'amalawo omwaka baba bazadde abaana n'abakazi aba ADF baali basanze ffe tubadde mu bitundu ebyenjawulo n'osanga wali emuwanga wonna nga waafa olusozi muwanga ku kisaawe ku kanisa wonna ekasejjere kaliziya n'osanga genda katale ka Mese kyalinga ebiraalo by'ente akatale ka Mese wonna nga kalinga akatale era nga wuli akatale ka Mese ng'omusirikale amunga bugonzi n'ogenda eri Wayigodo lwamata wansi kampu z'abasirikale we zabeeranga Kyamusisi ne kati barracks zikyaliwo buli gye twayitanga genda ebuganga abalinga ebuganga ekyali Katonga genda ekitundu ekyalinga ekitundu wana abasirikale bajja mpola wali kakiri ne batandika kakiri eyo barracks ndamba ADF wemaze emyaka 20 gye bagamba mu Congo batwaleko bannamawulire abavudde abensi abatalina kyekubirira batulage ku kampu zaabwe zebakubye soka kati eggwanga emyaka 37 mutaddewo kino abantu bali mu kubonaabona mu kukaaba mirembe ki gye twaleeta maleta restaurant so kati President Museveni yali badde akola okwegatta kw'abantu n'alowooza nti ensi emyaka 10 gye mbadde nze nali mubalidde emyaka 10 okuva 2 meka 2 paka 3 nga ye President Museveni ku kalenda zebbali gye emyaka gy'abantu abakulu era kimanyi kati emyaka gino tuli 2 emyaka 3 gye nabala emyaka 3 gimusazeeko asigaziza emyaka 7 ng'akyakubaganya ebigambo n'abantu emyaka 7 President Museveni ajja kuba awedde ku mpagala nga muzeeyi ali lwakitula oba ali wali bbali nze mbala emyaka gy'omuntu Katonda Bayibuli era egyogerako kati President Museveni mu myaka 7 gy'asigaziza mu bulamu bwe ng'akyali musajja ayimiridde mu parliament ayimiridde mu bantu ategese ki kubanga yagenda okujja mu kalulu kutandika okukuba campaigning nga ayina emyaka 7 kakati 7 kati agenze mu 7 nze okuva mu emyaka gye yagamba 7 namwongerako emyaka 10 tugaaka 83 President Museveni yebye tujja kuba tubivuddeko
nga tuli ku ssuula mpya. Kati eggwanga byategeka East Africa na biki na biki ebyo abiveeko. President Museveni ategeke nga Arap Moi bwe yategeka Kenya. Kati Kibaki n'aleka Kibaki n'ajja atali mutabani we atali muganda we, ne wajja Uhuru n'ajja. Uhuru ensagirese. Kati waliwo ani Ruto. President Museveni yentegeka gy'aba yeebaka wansi ategeke eggwanga nga talowooleza mu mutabani we, talowooleza mu kizibwe we, alowooleza mu ggwanga. Naye golowooza atuleke tusobola okwerowooleza. Talina kyatugatakesa tolako butoozi. Bw'aba alirese era aba batadde mu erowooleze mulondaani gwe muba muleeta. Yentegeka ya President Museveni gy'aba akola. President Museveni agenda kuleeta ekintu ekyali okumulembe gwa Lutwa. Lutwa yajja nga bajjewo Obote kubanga Obote mu bantu yalimu era bamwagala nga mwali. Ne wajjawo Muwanga n'avaawo ne wajjawo Lutwa. Ekigambo Lutwa nga tekiri mu bantu okuwulira nti Lutwa ye president wa Uganda. Kati President Museveni aleetawo ekigambo ekijja okuddawo nga muwooza ajja ekitalimu. Bakole okunoonyereza. Nze mbeera nnyo mu jjaamu wano ne basiba oba kunoza ne bypass ne basiba n'owuliza n'otula ku pikipiki n'owulira abantu bagatya bagamba omuyaya atufuze bannange, omuyaya atufuze. Tebamuyita na president. Abantu babasibye okumala eddakiika nga 2 president ajje abane omuyaya atufuze. N'owuliza abantu bye boogera. Ye ekituufu omuyaya atukalakase. Kakati President Museveni tebayinza nagamba president ono atufuze. Bagamba muyaya. Bano omuyaya atufuze. Oluusi bagamba bula embwa eno etufuze. Embwa eno etufuze. Si byaffe n'ebiba by'abantu. Kati embwa ekyo kyembwa kikozesebwa nnyo. Bayinza okugamba oli ayinza kaba n'embwa erina ssente eyo bannange. Ku mikolo. Bannange omuyaya embwa erina ssente eyo. Embwa erina ssente. Bakikozesa ne ku bagagga ekyembwa. Omuyaya atufuze. Ne mubaamu n'abagamba embwa etufuze. Kati omuntu okutuuka okuteekako amannya ago. Okiraba? President Museveni yeebake wansi. Nze bye bigambo byange. Kuba twagenda mu lutalo ne tujja ne tulwana. Nze kenyini ate nali mu kibinja ekyawamba State House. Nali mu 5th Battalion B Koi Platoon 3. Ne tuwamba Entebbe, ne tuwamba ekisaawe ky'Entebbe. Nenkomawo n'ensula State House okumala myezi ng'ebiri nga ndi awo. 5th Battalion ne batujjayo, ne tujja mu Lubiri, ne baleeta Makulutu, ne bajenga 28. Ne twalibwa Bali Kalege n'omugenzaani Jet Mwebazi. Ne nvayo afande Sere n'enzirako General Headquarter. Nampa ennyumba Kodi Kampala, twaliwo ne bakayuula ne baani nga nsula Kodi Kampala nga newo ne indipot yange awo ng'eringa office. Nga ndi twice ward me. 96 97 98. Okay. Akati Meja kambuze. Olwaleero. Genda maaso. Bwe tuwulira ebintu ebiri mu ggwanga. Si bye mwalwanira. Si bye twalwanira. Nawuliddeko bagenda gaba byapa bya ttaka kubigabira abantu. Naye bagaba ettaka eri Abaganda eryali e Bunyoro. Kuba ne jjajja waffe omusajja azaala maama yali alinayo ettaka. Baali balinayo ettaka e Bunyoro. Baali balifunyayo nga gundi yali musomesa. Bafunayo ettaka mu gundi lye babawanga nga obanga akasiimo. Ne banoonya oyagala ki abaana basabanga mmotoka ne bafunayo ettaka. Mbuuza onoddira ettaka ly'Abaganda eriri Bunyoro n'obasasula land fund ate abamu tebabasasudde. Abantu abaliriko n'obaga nti bannanyiryo tebalibeerako. Abanyoro abalina ettaka mu Buganda onoobasasula nabo onoobasasula. Abanyankola abalina ettaka mu Buganda era nabo ogenda basasula. Bagamba gavumenti eringa abaana ba Isirayiri bali ku mudaala ku munaala gwa Aberi. Bye bakola ng'onaleeta bitosi aloota amatafaali oli aleeta biki kati bye balimu bannabbanja. Mu kifo kye baali baleese amatafaali gonna
ono aleeta nnoni ono aleeta kino kakati bagenda gaba byapa olwaleero nabyowulidde bagenda gaba byapa babitegese naye nga ettaka lyebasinga okugaba eryali eryabaganda eryali ebunyolo mbuuza nabbanja property zaalina mu buganda yetegese nabe abanyolo abalina wadde ettaka babasasule basigaze eryebunyolo baawe yegundi ono bawanabbanja musaafiri ebitologa alina yesiko ya mairezi bamusasule naye basasule ndowooza ate lyerimu bamusasule musaafiri ettaka naye aliveeko fene abantu tunoonyereza ebintu bingi nnyo musaafiri alina siko ya mairo 3 ziriko neggolo lina bikindi ebitologa eyo wansi naye bamusasule abanyankola balina ettaka wano mu buganda gavumenti ete sente babasasule bave ku ttaka lyabaganda kubanga baganda babaganya amataka gaabo abaliyo babamigga bagendayo abanyola abalina wana amataka nabo basasule kugamba ensi bagitabudde baleese empalana mu bantu mayorandi tuzijjewo kati bali mu kuteesa ku blue page amataka gali ku blue page kambasomesa amataka gali ku blue page amataka gali ku blue page ge mataka g'abantu agali ku system ng'oli agoba kyapa kiri ku fayiro eri ku mmeeza tanafuna kyapa waliwo sijja kwogera linnya lye agambye singa mu nsika kasajja mwakattirayo wakiwulidde sijja kwogera linnya lye ettaka gibwegamba ettaka amasewondoza balikoze ekyo ettaka lya blue page libaagala okugjawo era bali mu kuteeseza ettaka lya blue page bagijjewo ettaka lya blue page liriko ebiwandiiko bannanyiribyo ng'abaafa mu lutalo abagenda ebweru abakaddiye naye nga baaleka ettaka lyabwe liri ku system fayiro ziwedde tebanafuna byapa naga nti wenaali makasooli wenaatunda emwanjako entalo we zajjira odira ettaka liriko dokimenti z'omuntu olijjewo ate oleete omuntu agenda oddisaba obusabi obwo si bubbi era kikyenkana bubbi kati ebintu bibalimu okutabula eggwanga Pulezidenti Museveni kyeyali badde akola kwe kulaba nti emyaka gino gyensigazza ku nsi myaka nga 7 liyali omuntu ali mu myaka 75 bw'omwogerako emyaka 7 83 kutegeka eggwanga ndirese ntya ng'olabira ku baani ng'olabira ku Nyerere ng'olabira ku Mandela ng'olabira wano Kenya kasooka tujja wano tewabeerangayo muyeekera no lwaki tewali muyeekera okujjako byeyeekera bo pulezidenti agenda okumalako emyaka 5 bamuggyeko baleete omulala ekiwanvu emyaka 10 tewali kiyinza kwetagisa muyeekera ne buno bwannakyemali okufuga emyaka 5 obuyeekera we bujjira kubanga bonna baba tebakwagala ate bonna tebajja kukwagala kubanga abamu basamira busamizi ne batasinza katonda ono bamalawo onobatta nobamalawo katonda nga bayibuli egamba etonyesa katonda atonyesa enkuba abalungi n'ababi n'abatonyesa enkuba abalungi n'ababi kati olwaleero mpulira bali ku bisiyaga byebayimba babirabye egindi enabbingo babirabye kaseese ogwo omulimu si gwammwe ogwo omulimu gw'abannaddiini ate era abakulembeze abakajanja baaliwo ku mulembe guli ne bagamba mukama waffe nti twalebe eŋŋano eno ennungi ate mulimu embi siwagira bisiyaga naye babyeyimbiseemu mbu waliwo ekibiina ekyobuyambi kubanga bino ebibiina bya bannakyewa byogera kufuga bbi eribalize banoonyereza kiki ekiriwo kasese waliyo ki kati babalimbiseko bya busiyaga ensi tejja kutereera ng'ensi etambula bwetyo Pulezidenti Museveni alina kutegeka nsi njirese ntya yali badde tatawana nakukomawo 2026 yali badde ategeka butegese ensi njirese ntya lyekkubo lyokka Pulezidenti Museveni yalina okukola okuwa abantu ekirabo n'ategeka 2026 n'atambula nti banne sidda naye mwetegeke mumale okulaba ani ajja n'abuli abantu sidda naye emyaka y'okulowooza nti eggwanga lijja kubanga erirye Pulezidenti Museveni akole ekirabo okutegekera abantu ensi agirese atya ate bw'akikola bw'atyo ajja kuba ne famire ye agirambise bulungi
family ye bwadde bali nadde bali nagamba nti gundi gobo okwata akati nga tali mu family ye Besigye kwata akati Bobi Wine kwata akati ye kenyini nga kifudde mukamu wake eggwanga abali lese bulungi kubanga nono omuntu abamusamu ekitiibwa abamusamu nno oyogedde bulungi olwakuba ki oyogedde bulungi abasaana kukwata ensi eno oyogeddeko nze njogedde ku bantu b'endaba abalimu ensi kati abaliwo kirungi nnyo okoza bulungi ensa nali ngitadde nnyo ku mawu nga ndaba ng'omusajja mawube omutegeevu niyo omuntu okuba nga Esawu omanyi Esawu obusika yatunda obusikaabu olw'akawumbo kaki k'emmere era nze sitambula nnyo mu bantu ng'abaisika eki mawu nali mwessaamu nnyo obwesika kubanga okuva 8 n'ava mu ssomero n'ayingira mu 9 n'atandika ebyobufuzi mbadde ndaba abasajja b'ensaamu obwesika batalidde ssente za gavumenti abadde mawu Besigye kugamba nga bayibiriddewo ku mazima naye ne bayibuli Esawu yatunda obusikaabu olw'akawumbo k'emmere kati mawu olwaleero si ye mukulembeze kubanga omuntu okulaba okwogera ebintu by'obadde oyogera ate n'oddamu bayibuli ebyogerako bubi nti omuntu adda mu byayogedde ate abanga afaananye nga sijja kyogera ekyo kankireke kiri mu bayibuli ng'embwa gwe okyogedde oba embizi eri ebiseseme byayo okyogedde kati Robert Mawu ku myaka gy'abadde alina yakola ensobi nnene kuba ne Pulezidenti Museveni yatuuka ekiseera naga ewobote envuddeyo niye kati ono kunoonya byakulya so kati olunaku olwaleero Pulezidenti Museveni alina kutunulamu abo ba Robert Mawu n'agamba ensi ngirekere Mawu ngirekere Bobi Wine ngirekere Besigye teyisobola kulaba abantu bonna bakulembedde walwana nabo mu nsi yonna noga nti mutabani wange yasaanidde era tebakubala n'ekyobununuzi oba okivuddeko nkolerera lubuto nanda yange kasita mwejjusa so kati olunaku olwaleero nze mbadde nsaba Pulezidenti Museveni yeebake wansi atunuulire Kenya nga bwetambudde mu byobufuzi atunulire Tanzania nga bwetambudde mu byobufuzi atunulire Zambia nga bwetambudde mu byobufuzi atunulire Malawi nga bwetambula mu byobufuzi atunule ensi za Afrika ezitali mu kusika mugwa mu byabufuzi nga bwe zitambula njagala tunulire ensi ezisisa omuguwa myaka 45 nga bwe zifaananye atujje mu ttuluba ly'ensi nga Somalia kati no Somalia ekyusiza obukulembeze naye nga tekyusiza nga abantu bwe baagala alabe Zaire nga bwe yali Mobutu gye yagireka alabe Burundi nga bwefaanana kati yadde ekyusiza abakulembeze gezaako atunulire Sudan eya Basiri nga bwefaanana atunulire Libya nga bwefaanana atunulire kati Cameroon ebadde ensaale nnyo ne mupiira nga bwefaanana Cameroon nayo ebitundu byayo nabifu atunulire ensi ezirimu obukulembeze obutavaawo atunulire gundi wa Chad nga bwefaanana mutabani we kati yaliko ye bamutta busi atunulire Misiri nga bwefaanana nga bwe gundi giwagireka obyogerako atunulire Ethiopia tasobola batunuulira so kati olwaleero Pulezidenti Museveni atunulire ensi ezo nga bwe zifaanana kakati alyoka akomewo Uganda agenda gitwala ati egenda kufaanana nsi ziri tewali nsi erina pulezidenti afuze emyaka 40 erina mirembe ku lukalu lwa Afrika n'ogireeta wano teriiwo atunule Syria nga bweri kati bwedoba nkanye yonna bwe bagyonoonye nge awagulwa Russia Syria teriiwo bukulembeze obubi Libya soko twabe Libya Iraq ebe bagamba bazungu kwekwasa abantu baba akutamwadda nga batamwa kati batandise kuyimba kya bazungu wano isimanyi bisiyaga biki ebyo beba biteekawo babitongoze egindi mbiwulidde Kasese mbu town council yabadde bitongoza ng'ebitongoze etyo
ebisiike ebyo tewali bugunjufu bwonna butavudde bweru. Obugunjufu okutongera ku bugunjufu okutegeera Katonda, obuyonjo n'ebintu ebirala byonna abazungu be babireesewa. kyo kituufu. Abazungu mpulira wano mukama waffe ono ow'ennamirembe oba aliko ki Kazimba Mugalu mbw ayagala kwekutula ku kanisa yaki y'Ebungereza atandike ye anoonya abagoberezi Kazimba tatumalira biseera kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu musaba bwe nti agende abatume abaali beetolodde mukama waffe Yesu nga bamugamba nti twalabye eŋŋano we twasimba eŋŋano temwalimu ya mu nsiko naye ate twalabye ey'omu nsiko ng'eyimukiramu. Yalaba akajanja ke balina n'abagamba nti mmwe eŋŋano temugikuula mugireke kule mu makungula mukama waffe ajja kwawulamu ebisusunku. Kati waba ayagala okwawukana n'ekkanisa ya Uganda, kino ekigambo kibateekawo kanisa ya Uganda ebunye wonna Church of Uganda erina abagitandikawo n'obukulembeze bwa okuva e Canterbury mu Bungereza. Ajja kufaanana bana bakatoliki abataddewo enjiri ne badda bayitawo ku Oyima Road Ebukalango naye agende Ebukalango era bw'anaatandika nti yeekutuddeko awo ennamirembe ajja kuvaawo akigeza akijje mukamwa nti alangiridde yeekutudde olunaku olwo kubanga wawulya waliwo akuzzayo gavumenti no Kazimba Mugalu akolera Museveni bw'abanga akolera Museveni nga takolera Katonda bwawulya gundi kyayogedde nti naye anoonya kabampaani Yesu yabadde bali baleeta akajanja ako naga nti engano gireke era kituufu ekulire wamu agambye akumenya nga akolera Museveni ate Kazimba ayagala nnyo ssente kitaffe mu Katonda sinza abyogedde naye kituufu kyekyo kakati ekyo kyanoonya kwe kutabula ensi kanisa ya Uganda abajja okugitandikawo baali bazungu ne baleeta okumanyisa abantu enjiri ya Katonda. Amakulu gaakyo naawe ogamba Kazimba Mugalu Church of Uganda jesonyiwe nze siri mu Protestant wa Church of Uganda okumanya kwange ntegeera bulungi singa agezaako n'akyatula Church of Uganda kigambo kya Church of Uganda niye kanisa eyatandikibwawo omusingi gw'Abaprotestant erina obukulembeze okuva mu Canterbury Ebungereza era abasajja abajja nga batambula nga batandika baafadde bayiwa omusaayi gwabwe missionaries abo ajja kuvaawo atandike eyiye Ebukalango ng'Abakatoliki buli ayagala okwawukana ku Bakatoliki agenda n'atandikawo eyiye talowooza nti olutalo nti aluggula ku bazungu bwe baba waliwo amutuma ekyakiwoweere nze muwadde bubaka kuba nange enjiri nali ngibuuliddeko ekyo muwadde bubaka era waba akolera alina omuntu gw'akolera nti Kazimba Mugalu naye tayagala bisiyaga nange saagala bisiyaga tewali ayagala bisiyaga naye okumanya kwonna kwe tulina bwe muba temwagala bazungu mukole bwe muti sooka ogoba oluzungu mu church gobamu oluzungu yogera mu Luganda sooka ogobe ekintu ekiyitibwa omweru yenna mu church engatto ziveeko yambala ezawano oba mikalabanda ennyonyi togirinnya kuba abazungu bagikola embasi muziggalewo rediyo nga BBC naki muziggyeko n'ebyokuddawo babagambyeko efugabbi nti ate abazungu bebibeera ku mmwa abazungu be batuwadde okumanya wano buli kintu kyonna ekiri mu nsi wano abazungu be batuwadde okumanya be batugayidinga ne mu nsiko abazungu bano ebifaana byonna bye mulabako kamera z'abazungu likodi eziriwo era tewali mulabufu yenna tewali musirikale wano gwe bakozesa wadde abamadaala agawagulu be batatwala bweru. So olunaku olwaleero tulina okukoppa ebintu nga tutambula ng'ensi we zigenda tulabe ensi zikyuse zitya Amerika ekulaakulanya etya Kenya etulese etya lwaki Kenya tetuwulirangayo bayeekera baali babaddeko Kenya kasooka gavumenti ya Museveni ebeerawo lwaki beesibye wano lwa butakyusa bukulembeze kwadde obugalu meja ompa obugalu tompa bugalu bwa kukiina
nempe engalo kubanga obukulembeze obutakyuka omukazi kasita akugamba nti mwannyoko oyo bw'atavaawo sijja kudda bw'otamuggyaawo n'omugaa nti baaba genda wali omukazi yeekwasa gwe ekyo bwebyo obuyeekera bubeerawo wa mirundi ebiri omukulembeze ayinza okuteekawo obuyeekera katonda yalaba abantu nga balembye n'ateekawo amateeka kati gavumenti zino ziteekawo obuyeekera anaayogera yenna nga bamulambika muli nti oyo wa ADF oyo ayagala kuzza obote oyo ayagala kuzza koni oyo ayagala kukola bwati ezo gavumenti zonna zibaddewo gundi ekibadde wano abajanjawidi batta abantu wano egindi abajanja eddafu nga bakolera gavumenti ezo gurupu zalingawo kwalapu Moi ya Kenya gundi abadde abalina wa Mugabe basinia soja yali abalina gundi genda bano balina kati abamulwanira abalasa rasa abadde abalina era kati bebali mu Ukraine nga sima jega gwanga nenga bali bebali e Syria Mbano mula kutumide nana akubide mbugalo ya akubide wano bobo na akubide engalo olide so kati olwaliro President Museveni alina okwebaka wansi n'alowooza eggwanga ati singa mukama ampita nga bwe nazaalibwa omukazi bayibuli ega nti ekizaalibwa omukazi kifa kibula singa avaawo ng'owenankani we yavaayo wano owe Tanzania n'avaawo drone zinaakomawa bino ADF bye bataddewo byetaggwa binaakomawa nolaba omuntu bapanze ebintu ebidomola simanyi bayigiriza abantu okukola ebintu ebyafani batadde ebidomola bino bibadde bagenda babijje mu store bagenda kola babitabule ate balinga bayigiriza abantu nze ndina omuntu gwe nagamba nga baleeta bino ebyokuwa omwana musibirye kondom biki ng'agenda kusoma bw'atuuka eri bebuuzaganya bokka nti nze bampadde akantu kano bakateekawa amasomero gabikola ebyo abazadde abasiru nti omwana olina mubuulire mubawe kondom omuzadde omusiru noddira kondom noziteeka mu keesi y'omwana nti genda nabwo bwakwekuuma kati bw'atuuka eri nange bakampadde akantu oba nkateekewa nga muyigiriza nti anti kano bakateeka wano kakati gavumenti oyinza okyogamba twakutte abayekera ate ne twasanzewo nalaba ebidomola nga babiraga ena nga byogera mbu simanyi bakola bapanga bino simanyi bakola kati alinga ayigiriza abantu kemikono wegigatta bwanne ekola kino mbu ate balina gundi zino ezizikiriza ennyumba zebakubisa enjigi kakati nolaba eggwanga babuliddwa ebyokukola bapangapangawo biki bapangapangawo ebyo mwejusa lwaki mwayingira gavumenti eno lwaki mwagikolera lwaki mwatuleetera Museveni mukolima bukolimi kambebazeeko kimu bebaze gavumenti ekintu kyekoze era omukutu guno namaze okulaba tugoberera nabaddeko sayidi emu gye nabadde bazigezezaako kuzimbira abapoliisi indipoti bazitandise nazirabye emyanzi nazirabye ekasanda nazirabako kusimanyi n'awalala wa kati indipoti ezo naye bagezeeko bazifuutiise baziwe dressing baziwe amabanga badidde indipoti zonna bazituumye wamu bagule ettaka lwaki oliddira indipoti abasirikale bateeka indipoti nozigattika nze kino kankyogere nga abasirikale bajja kimanya sasa wongea kakati okukola ekifuliya stick moja inaweza kumaliza watu wote stick moja ekyo kifuliya mukiji eyawa gomwakwasiza tende y'okuzimba indipoti z'abasirikale mukyuseemu gavumenti erina ssente era tujja kwogera bagende bagule yika 3 ng'emyanzi indipoti zonna bazitadde kifuliya bwe bati newe bamotoka ng'ewa biyinza okuziyingira bonna ne batta mulundi gumu lwaki baddira indipoti baziteeka mu kifuliya bagulya bakwate ettaka yikanga